naye ate omuntu aba atunze ku bibye kale awadde ku bibye ne bamuwa ku ssente aba teyeetunze. Nina engombo yange manage gwe or we proceed in normal life. Ndowooza manage gwe. Kitegeeza mukkiriza nti abaana b'ennaku zino mwetunda. Kugambye surviving is winning. Okitegeera sima seetunze. Okitegeera. But when you decide to go after money osalawo kwetunda. Okati kwetunda bye ebiki bannange. Doing something for money. For money? Yes. Kwe kwetunda. Oba oyiribyo oba oli muyiribi na. Lindako. Atako kapya abantu. Kitegeeza ne bano betulaba bayiribi. Abantu bayiribi. Okitegeera. Kuba waliwo abamu abeetunda bamalaya bali eyo nga tebabagula. Okitegeera. Naye ate omuntu aba atunze ku bibye kale awadde ku bibye ne bamuwa ku ssente aba teyeetunze. Wenjawulo y'omuyiribi ne malaya. Kaakati bw'obanga oli muwala obeera eyo weepangisiza ennyumba obeera wekka olina akalimuko naye ng'olinayo abasajja bo basatu oba bataano okitegeera oba muyiribi kuba ku bonna bonna oba tomanyiiko bbaawo gine oba omanyi nti oli bbaa wange bw'oba n'abasajja abasukka mu omu bataano oba muyiribi toba malaya ye mukazi eyeetunda nga ali ne bbaawe azini ye mukazi agende w'abasajja abalala ng'ali ne bbaawe mu maka kale nga musajja akulabirira akuwa ssente akola biki oyo malaya gwe mmanyi. Naye bano agenze mu bbaala ne bamutegula. Oyo agenze mu bbaala ne bategula oyo aba muyiribi abazze kuyiribya bulamu. Kubeerawo surviving is winning. Yeah. Mukama Katonda. Yeah. Nze wallahi omuwala aloga omusajja simuyinaako buzibu. Nze omuwala aloga omusajja simuyinaako buzibu. Simuyinaako buzibu. Luga kintu kyo. Sokoleke. Ekitegeeza bituufu abawala muloga abasajja. Ennaku zino abawala abato baloga abasajja. Balogera ddala abasajja. Akageri k'ogambye nti njagala nnyo ku bantu abansingako emyaka kati munnange nze njagala nnyo peace of mind okitegeera naye kati bw'ofuna omusajja nga muvubuka nga yeebuzaabuza ate ng'omwagala blood muloge ati aloga waaki lwaki oba weesiba ku bantu kyovula mwesiba ku basajja abakulu abataba kaakati kankugambe olaba omusajja akwana nakusula mu laavu namala nakulaga nti takwagalangako era omwesibako okitegeera omuntu nga bw'atyo tomulinza muloge. Go wenna atulaba ku Ground Media UG ate kosa ne Ground TV eno programu mpya ejja kubangawo nga Katonda ayagadde. Ku mulundi guno eno twafunyemu kasente era ndi n'omwana w'omugagga omupya mu kibuga fake friend yefuulafuula atambulira mu biti ebyenjawulo ebituufu n'ebitali yesiba ku basajja buli kimu kiri ku ye asinga kwagala abasajja bakulu mulogo so nsonga nyingi nnyo zonna tugenda bba tuzoogerako olunaku olwaleero naye okusingira ddala eri omwana ow'obuwala emboozi iyo njagala ogiteekeko nnyo essira tusobole okuba nga tugenda mu maaso. Hey beautiful, how are you? Hi. You make me shy. Akaja shy. Adai. Ogamba otya? Mwana gwe Zendi. Long time. Long time too. What's your name? Martin Culture. Martin Culture. Manya gabagaga tojja gategeera. Wakyusiza erinnya? Martin Culture bulijjo. Ngamba erya ddala.
Eryaddala sirimanyi nze melting culture. Wazibawo eyali gundi Ani Martin culture. melting culture. Ye mwakomawa. Nani? With the CEO Martine culture. CEO ani nze kuba CEO ye daddy wange. Yeah. Daddy we CEO wa God. Ye CEO yantekamu ssente yandabirira daddy wange. CEO gambani. Martin culture. Eyo movement y'abaana ebadde etambula wano mu masomero. Ye movement y'abaana? Culture yateekako ne mu DJ Shani ssente. Culture? Martin culture. Mountain culture. No, eri bagita teens culture, tebagita mountain culture. Nedda. Now culture is my name, mountain culture. Ye nickname yange. Wajijja mukulu. No. Nze melting culture. Nze erudde erinnya lyange lyaliwo melting culture. Yeah. Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi mwana gwe. Enjala ozikozesa otya? Nzikozesa kwetakula. Kuddaabiriza mwami wange. Muddaabiriza otya? Omanyi Emma the Star. Mwana tonkwatirira nnyo. Enjala za bbeeyi. Za bbeeyi? Obwana bwange bwa bbeeyi obutunuulira. Obulaba? Onaaba? Simpunya. Ngamba. Singa zikufaanana. Osobola okukola emirimu wansi. Mpuwunyirira. Si kye ngambye nti owunya. Bwemba siwunya kitegeeza naabayo kubanga abakyala bangi babeera n'ebyo ebyala. Zambukaso ki? Kutakula zibanyumira n'okutakula bw'oti n'owulira obuswanyi bw'oti. Omanyi oyo massage n'okukola bw'enti otya? Bw'enti. Sandize nga nkwambatira bw'enti. Obimanyi naawe? Sibimanyi. Kino ekisajja tolina ssente tosobola bitegeera. Bikolebwa balina ssente? Bikolebwa abasajja biba kale bw'oba olina ssente omukazi asooka okuweweeta bulungi. Nezo enjala. Naye oba tolina ssente. Bino si bijiiko omukwano. Olaba zino enjala. Zuminga bino ebyala bino omuntu abirabye. Bino byala. Bakwetera enjala oleeta bino byala. Bibino ebyala. Jayo. Gigagagala. Buno bwala. Gagagala kati bino byala. Tosobola kungamba nti osobola okunaaba wansi. Nkuwunyirira? Oyinza obutawunya naye. Tuli wano mpunya ngende. Oyinza okuba ng'olina bakayita kaki? Akaki? Kokozesa. Omanyi abazungu babigozaamu. Aliyo obulashi obuli softi. Bannange oba bano abasajja b'Amasaka muvaawa bannange. Si wa Masaka. Oli waawa. Njowa wano Kyaggwe. Sajja b'Ekyaggwe bwe bamu n'Abamasaka. Kaakati wulira ebintu by'okyayogerera njala. Bino by'okyayogerera. Omwe muteeke eddogo. Dogoti. Eroga abasajja b'abandi. Nze wallaahi omuwala aloga omusajja simuliinaako buzibu. Nze omuwala aloga omusajja simuliinaako buzibu. Simuliinaako buzibu. Luga kintu kyo. Sokoleke. Ekitegeeza bituufu abawala muloga abasajja. Ennaku zino abawala abato baloga abasajja. Balogera ddala abasajja. Akageri k'ogambye nti njagala nnyo ku bantu abansingako emyaka. Kati munnange nze njagala nnyo peace of mind okitegeera. Naye kati bw'ofuna omusajja nga muvubuka nga yeebuzaabuza ate ng'omwagala. Blood muloge. Muloge. Adi aloga waki. Lwaki oba weesiba ku bantu? Kyovula mwesiba ku basajja abakulu abataka. Kaakati kankugambe. Olaba omusajja akwana nakusula mu laavu namala nakulaga nti takwagalangako era omwesibako. Okitegeera omuntu nga bw'atyo tomulinza muloge. Kati ng'ologa akasajja kange ka Emma the Star. Mazima ddala. Omuteeka mu ccupa n'abeera awo abasajja beesiwa. Ekitegeeza bye tulaba ku TikTok bineera Abanigeria bazannya byeddala. Byeddala.
ate n'eddego ennaku liri mu bawala abatoye okusinga n'abakazi abakulu. Okiga biri be babeeranga bagamba nti munnange tozanyira ku bbawo oli omukazi simanyi omukazi mukulu ajja kukuloga. Ennaku zino eddogo lisinga mu bawala bato. Okitegera ate bali proud. Gwe ebisajja obimanyi bw'okireka oba n'omugamba kamute tebimunyumira wabula bwadda mu bulamu aba ayagala kukumaliriza. Okitegeera kakati omumaliriza nga tanakola ki kumaliriza oba kale n'omukuumira awo tewali aloga muntu nga atamwakola ki nga tamwagala alogera gw'ayagala. Kati oba omuloga kukola ki kwagala kupenda ennaku zino abasajja kati kyogala we yakwani ali tasobola kwagala. Kati muna ennaku zino abasajja tetumanyi kye mwagala. Okitegeera mwe mwagala ki ffe twagala Emma wuyi yagambye dda akwagala. Emma talina ssente. Emma Desta talina ssente. Emma ina ssente. Ssente diriwo. Emma kyeyi endabika eraga kyeyi okitegeera. Kati n'olwo musajja mugagga bulafu yajjo naawe. Gwe yandibadde ne ssente naye naawe olinga Emma. Wuyo ova kakomando kati onkakasa ki? Kati kankubuulire bino wammanga. Uno weweeta mbuto. Akazi mulabe abatomera mbuba n'ab'embuto balina ssente. Ogwa mu kasuku n'olugwako. Njakuleka okole wekka. Ng'okola nani? Onneetaaga nze ni mwana wa mugagga nkwata bulungi. Mwana wa mugagga afaanana nga ggwe. Nze ffe tulina ssente ewaffe. Naffe tulina ssente. Lwakuba ssente zammwe mulowooza nti nno tetulina ssente. Temulina ssente. Abalina ssente bafaanana nga ggwe. Alina ssente afaanana. How do you spot a man nti ono alina ssente? Era yeeraga nti aziina. Nze nina omusajja wange gwe mmanyi ng'amazima gali nti Ikke bw'oba olinayo kyali wange gw'okwana. Ebigambo byoyogeredde omwaka ebyo singa obadde okozesanga ssente kiraga nti olina ssente. Naye tosobola kukwanira muwala mwaka mulamba ng'okozesa bigambo bye bimu omwaka mulamba. Kitegeeza oli mwavu. So you are after money. After era money munnange. Omanyi Kampala surviving is winning. Okitegeera? Nze nina engombo yange. Money kigwe or we proceed in normal life? Ndowooza money kigwe. Kitegeeza mukkiriza nti abaana b'ennaku zino mwetunda. Kugambye surviving is winning. Okitegeera? Sima seetunze. Okitegeera? But when you decide to go after money, osalawo kwetunda. Kati kwetunda byebiki bannange? Doing something for money. For money? Yes. Kuba kwetunda. Oba oyiribyo oba oli muyiribi na. Lindako. Atako kapira. Abantu. Kitegeeza ne bano betulaba bayiribi. Abantu bayiribi. Okitegeera? Kuba waliwo abamu abeetunda bamalaya bali eyo nga tebabagula. Okitegeera? Naye ate omuntu aba atunze ku bibye. Kale awadde ku bibye ne bamuwa ku ssente aba teyeetunze. Sokoleke. Mba ntunze byange, mba mpaddeyo ebyange, oli n'asima nampa ku ssente. Ate ng'okikoze n'omutemwa. Uganda saawa omuntu kumpita malaayo oba nti kwetunda. Okitegeera? Ekintu bw'okikola n'omutemwa kitegeeza nti nno okkiriza. Mba njagadde ssente kati nyinza okwagala rent. Okitegeera ekintu ekyo? Ate awo bw'okya Nengende omusajja nampa ssente za rent naye mba seetunze. Mba ngenze kuyiriba. Kampala yakuyiriba. Okitegeera? Emma, okawulidde? Bw'ajjako ewuwo ng'azze kufuna renti kitegeeza aba azze yiriba ka renti. Bazze kuyiriba. Si kwetunda. Si kwetunda. Antu mutufuna bubi. Waliwo banene abali ku app. Kyali wange atera byogera. Sky Soja omumanyi? Sky Soja muwulira. Omuwulira buwulizi. Muwulira ku TikTok. Yalina site gye yagamba abantu awo nti kuliko abaana. Kati abo nabo baba bakola ki? Bayiriba. Bayiribi.
buli muntu muyiribi mu ngeri ye okitegeera buli muntu muyiribi mu ngeri ye ate gino emirembe gyayonooneka okitegeera omuntu atwalayo ebintu bye ne bamuwa ssente olina amuyita malaaya blood malaaya ye mukazi abadde alina omusajja ewaka n'agenda ew'omusajja omulala okitegeera yoyo malaaya kati sooka otunnyonnyolemu tuwe enjawulo y'omuyiribi ne malaaya kaakati bw'obanga oli muwala obeera eyo weepangisiza ennyumba obeera wekka olina akalimuko naye ng'olinayo abasajja bo 3 oba 5 okitegeera oba muyiribi kuba ku bonna bonna oba tomanyiiko bbaawo gino oba omanyi nti oli bba wange bw'oba n'abasajja abasukka mu omu 5 oba muyiribi toba malaaya ye mukazi eyeetunda ng'ali ne bbaawe azini ye mukazi agende w'abasajja abalala ng'ali ne bbaawe mu maka kale nga musajja akulabirira akuwa ssente akola biki oyo malaaya gwe mmanyi naye bano agenze mu bbaala ne bamutegula oyo agenze mu bbaala ne bategula oyo aba muyiribi abazze kuyiribya bulamu kubeerawo surviving is winning mukama katonda so ndowooza atulaba oli eyo kitegedde bw'oba oli eyo nga you have like your 4 men bw'obusonga butono nnyo naawe butono nnyo ye gw'oli mulembe ki gw'ogaba ssente gwe soovaamu 5 ezaalanki gwe 5 ezaalanki igwe teba 5 mbadde manyi esukkawo obadde esukkawo ng'owali omuwadde mmeka bw'aba mukazi oyo gy'ali osobola okuba essimu n'omukubira n'omugamba kale girlfriend mukazi wali omuwadde just kale ez'akameeza naye singa abadde girlfriend no leave alone ez'akameeza teweekaza no byenkugamba ge mazima naawe amazima ogamanyi ate kati olaba ku nsonga eri ey'okuloga mpagira abaana abawala mirundi simanyi wenyinza kigamba 10 bakita 10 oyinza obba gwomu ku baloga abasajja ku nsonga zino wammanga ku bino ebibadde bitambula ebya apple nono standing furniture simanya ne royal jeff nono ono omuwala black sugar be baamukoze ate black sugar baamukoze kati black sugar tewali kibaamukoze they just separated they failed to understand each other no olaba oyo guy singa yali aga trendinga ku TikTok yandikutte black sugar n'amugamba ti munnange ndi muyimbi atanabafuna bakita batya atanafuna linnya ndi muyimbi abadde mu upcoming emyaka 10 oshege njagala kunyambako munnange okole ki ontambulizako music wange ntrendinge ku ki ku TikTok yandiganye omuntu w'omusasula ebintu byakusasula okitegera akagere wabe balina ssente okitegera yandi musasudde ne bakola okitegera rather than okuba omwana w'abendi ekisiraani oba obweta bwe yamuteekako obw'50,000 empeta teyali ya 50,000 empeta yava Dubai waliyo bagireeta wendi nama ebintu bya intaneti kakati omaze okukozesa omwana w'abendi kakati omaze omubyekubye kakati olovaayo mbu tomwagalangako byebiki ebyo naye tanagambako nti tamwagalangako muwolereza kikyamu Amos and Sugar bayeyagala kati akuba waaki love kukuba love yonna erimu ups and downs mukwano gwange sikuba just mwe mikwano mwe buzibu okuba otya omukazi bamukuba tebakuba mukazi mukwano gwange tebakuba mukazi mulimu omukazi yesu kati mwe baloga musajja bamuloga omusajja yeesiriwaza nga Amos bamuloga kati owa Sugar kwesiriwaza yalina muloga in fact ne kaakati bw'aba asobola senga nayisonga ze mulagirira agende yoyo senga nayisonga ebyo ebisolo ebyekisiusira abasajja bye bapulaningira abawala ebyo nze saagala
saagala era abawala mwewale nnyo ba upcoming artists. Kati gwe walina lwaki tewamuloga? Ani? Oli gwe twali kayanira gwe tukanosasulira loogi. Oba oyo ye tebamuloga. Wayenza abasajja abamu batya era muloge nga mwegendereza. Nokimanyi olina omukwano? Mukwano ki? Nze nina omukwano era bba wange mwagala. Ye mwadamu ne musisinkanako? Nani? N'oyo boyfriend wo gwe wasasulira loogi. Mukwano tonnyumiza bistoole. Nabambi olina ssente. Nzeera ffe waffe tulina ssente naawe. Tuyina tuliisanga abanaku tubaliisa. Naawe oba oyagala tusobola okukuliisa ewa. Tomanyiira. Tusobola okukuliisa. Bayiza nti tata wange alinayo so kuwaayo kabetizi kamu ne weeyagala. Nedda tomanyiira. N'otuzaamu tomanyiira. Ebbutolo n'otandika okukwana n'oyimiriza. Hello, madamu, kutwaleko. Olw'okuba wasasulako loogi kati tekitukufuula nti olina ssente. Nze nina ssente golooza bikolebwa mu tiitiizi ebyo. Bana balaba wano baavu. Bakwata bugega. Era olaga sisobola. Olaba ne transport money basaba musabe. Osaba transport money. Sisaba ne transport money. Kati omukazi asaba transport money afaanana atya? Bangi bali okwo. Kuliko ono Shadia wa Kyagulanyi afaanana nga asaba transport money. Bangi. Olutalo n'olumbi onaamusobola. Oyo omukazi. Joya Shadia wa Kyagulanyi asaba transport money. Omuntu okoledde obwakadaama era kitegeeza transport money omusaba. Kinenemu. Nze bayiranze oyo omuwala simanyi lwaki. Naye simanyi lwaki abeera ne ku opposite sides ye. Abeera ne ku side z'abaami ye. Ddala abasajja abakola ebintu ebyekisiru ennyo okusinga kyokka alina omwana omuwala. Olinayo omwana? Nze nkyali muto naawe. Takubanika akuba luuzi. Nkuba luuzi. Ndi mwana muto nina kuba luuzi. Alaye Eva. Nze ndi kaana kato. Naye nga soko nnyinnyonnyolemu. Nigo omanyi nti ndi kito. I'm just 19 ngenda kola just kigwano 20 years omwaka ogujja. Ndi kyana kito. Nze ndi mwana muto by the way. N'ebintu by'abasajja just bankakabikake. Comment section bajja kugamba nti nezenkanyanya z'oyina. Nze tebinfaako tebinkwatako kubanga emyaka tegitwetumba mu face. Just endabirira yembi. Naye naawe okimanyi omugejjo si kwe kunyirira okitegeera. Omugejjo si gwe kunyirira ekintu ekyo wakifuna bubi okitegeera. Kwanza enkanyanya zikwedimye olina emyaka 2. Blood ekintu wakifuna bubi genda okube ku gym. Either okakaalukanye. Genda okube ku gym. Mazima. Either okakaalukanye. Nze neewunya n'abawala b'oyimiriza n'olwo olubuto. Shia nze tosobola kunnyimiriza. Tosobola tugamba mbu olina emyaka 2 kwezenkanyanya. 19 wange omukuza kirabe. 10 nze ndi kyana kito. I'm very young. Ndi muto. Melting culture. Kati kandisaleko. Bita bulungi nkuba ku ssente. Olina ssente. Wenaweerera oli kati namuwa ku ssente ne yeeyagala kati olwo. Just yashi yakusinga magezi. Ate like ali atomedde. Nawe singa amagezi nkuba ku ssente. Ate wamuwa? Namuwa ssente. Namuwa ssente. Ziriwa ze wamuwa? Muganda wange nawe nsinga amagezi. Ziriwa ze wamuwa? Semba ne ssente zange. Ziriwa? Gweyogera bwogezi. Gwe yasasula okuwa service. Service ki? Ate wasasula bali. Kati bawala bameka abasobola okukikola. Just gwe bakwata bukwasi bujega. Tewali bujega bwe bankwata naawe. Boy, kintu ekyo wakola kya buzira. Neki? Kusasula loogi. Pozi yali yammeka? Yes, atu. Pozi wakola kinaki? Negula kitondeka. Data jukizeemu. Abantu munnaye bayinza olowooza nkwayiriza. Oyo gayi saagala mwogerako. Ojjamu wa relevance kyesaagala. Kisaagala. Wandi muloze kuba wali omwagala isweya. Anti obuzibu abayeyi tulina bangi. Okitegeera omusawo akola taliyo.
Era bw'ogwa ku musawo ng'akola omusajja muluge, nze nkubuulira abasajja tebakyalabika, abasajja babbula. Bano abasajja be baasigalayo. Okitegeera abantu ab'embuto balinga bakola mu gavumenti. Bano be baasigalayo. Naye bw'ofuna omusajja wo ng'ali potable bulungi. Nga Emma Disita ku kamera. Nga muwanvu. Omumanyi? Loga ekintu ekyo. Okitegeera ko nawonye. Ani? Jose Extra. Omuwanvu. Sha. Zinaganya njagala abasajja abalina ssente. Alina ssente. Nate nekyala alina omusajja. Ali musajja wange alina ssente. Alina ssente. Tomuteeka na mu program zo kubanga ajja kusuuwinga ze nkubuulira. Alina ssente. Nawe amazima ogamanyi. Mmiwa tugenda ne twogera. Baba ebikisa ebisima byakera tukwata. Tino blaggingako mwana gwe si byangu. Si byangu. Emma akafaananyi kakyali kiriya. Gwe soka tunyonyoye. Amanyi ebintu bino ngera nembiwulira nti simanyi omusajja baamuloze, muwala yakoze ati. Bituufu. Ye ng'olemedde ku mboozi y'okuloga baakuloga. Nedda. Tuyinza okubeera wano eno nga kyali wange baamuloga. Emma, tuyinza obba tuli wano eno nga KMC. Baamuloga. Munnange abawala ennaku zino ekibasibye mu ddogo mwe basajja. Luli abakazi baali tebamanyi kye baagala abawala. Naye kati abasajja tebamanyi kye baagala. Guno omulembe abasajja tebamanyi kye baagala. Osinkano lwaki gwobeera ng'omanyi ky'oyagala? Totereeza n'ogenda n'ekyo. Anti kati olaba omutima omutima gusiima. Okitegeera gwe golaba ng'omuyaaye omutima ne gusiima oyo. Kaakati omutima ogugamba nti gundi mubi tomuvaako. Nga yakusuula dda mu laavu ng'oli omuteeya. Naye bambi ng'alina true love omuleseeri. Kaakati nange ne nfuna ku musawo ng'oyo. Okitegeera ne true love yange eyo. Nkuloga. Wangi? Kyogamba nawe osobola ologa omusajja. Bw'obanga omusawo gy'ali aloga. Era bw'aba gy'ali anoonyeeko nze. Kitegeeza obikiririzaamu nti eddogo gyeriri era likola. Nali sirikkiririzaamu naye gwe batabani ba Falaawo balumya. Nze namukwano gwange sookutuulira awo mwana muto. W'okabira laavu ng'olina emyaka 2 ogenda mu 21. Oba olabye. Kye bagamba nti experience gy'olina evuganya n'abakyenda. Bano bagundi ba Bad Black ndowooza. Ate ne Bad Black balwana kufuukanga mmwe. Batya bagenda ne bakola emibiri ne bakola sajjale babeerenga mmwe. Munnange ne otakola sajjale olaba ssente. Bw'ofuna ssente ebintu ebimu byekola byokka. Kati mpazi nga wakula bubi nnyo awo weeyongeramuko. Okitegeera? Naye kati omuntu n'obeera malaaya n'ologa kituufu obeera ki? Wazunze endwadde oveewo n'oddewo n'owozamba oli muyiribi. Ani asinga abasajja oba malaaya? Abakazi. Abasajja muli bamalaaya. Abakazi muli bamalaaya. Gwe lwakuba toyagala kikkiriza. Bw'owozamba oba oyiriba. Kaakati omusajja ye muntu akuvaako n'akwana kyaliwo. Kisoboka ekyo naawe. Nze nkubuulira amazima. Omusajja akuvaako n'akwana kyaliwo. Kati oba malaaya bwe butyo. Anti kitegeeza gwe akutadde. Kati ogenda ku kyali wange. Ensi ngazi mukwano. Okitegeera kyova abasajja babaloga. Kali omwagenda ofunira emirembe gwa kugiganye. Giganye gita ne gibera mu kyali wange lwaki oba oyagala twawula ne munnange ne mukazi munnange ne mukwano gwange kyali wange. Sajja ebimu na byewunza. So agamba nti ne sajja beewunza nga nawe amazima ogamanyi nti abakazi ebiseera ebimu namwe mufuuka ekirala. Kati kyogamba nti omusajja akukyaye ne mukkiriza mwawukanye ate nalaba nga kyaliwo waali afuna emirembe n'asalawo agenda ne kyaliwo. Kaakati omusajja yenna ali eyo. Okuggyako ng'ongamba nti akwagala at the same time ayagala ne kyaliwo. Ekyo so kikkiriza nga mbadde simanyi. Naye nga tandazeeko.
kyasobola kikola immediately oshegedde naye omusajja nga yenna ali ready okunkwana waliwo ono omuvubuka before no scenario yono omugundi gwe bafumita ebiso yani waliwo gayo eyali MC wamabaala oba eyo mbaala oba side zaawe eyo ono w'embaale gwe bafumita ebiso kati oyo gayi bw'atyo aba anyuma oba kiso n'omufumitafumita n'alyoka oba n'olyoka okkakkana zezo nsonga lwaki abawala baluga nsonga nnyingi lwaki abawala baluga okitegeera abasajja tebamanyi kye baagala takukyawa takwesonyiwa takuleka genda okitegeera akubeerako wabula mubeerawo mweyo stage nga alaga omwesibako okitegeera naye nga takukyawa tagamba nti yakkoowa wabula bigamba banne gy'abeera nga banywa obwenge okitegeera ngaloka bagamba kakawala bannange sikawagala bannange kakawala okitegeera kakati maama gundi naawe n'ofunayo kyaliwo naggamba ebyo ebiga olwaleero nga tumaliriza bolowooza omuntu oyagala akukyawa akutawugende bw'oba nga tonjagala ontane ngenda in fact ndaga nti tonjagala ngamba kyali kyolwo okitegeera kyali kyolwo kyali kyalumu one night stand ya okitegeera toddamu kunkubira nina omukazi nso okitegeera okitegeera naye ate tondeetera mbeera nti gwe buli woyagala bakiyita kolaki okukyusa ku oyiro ng'onkubira ng'ongamba baby how I miss you okitegeera bwe mumala okimala nga nsirika muganda wange nange nenfuna omusawo nkuluga kakati kyeguya basajja okitegeera sikyayagala kumanya emitima gyakaluba munnange oyoza engoye n'osiimula ennyumba n'oyanika amabaafu n'okuta tooyi n'okola biki at the end of the day nagamba takwagalangako kakati munnange oba bannani oba wampangisa ngolenga mirimu sajja bamanyiira tonyongera omwami omugambe yakagambo kamu nga tumaliriza mwami wange mwagala ate naye akimanyi kuba tugenda kudda otubuulire lwaki ennaku zino muzunza nnyo infection emboozi egenda bba yawula naye mususse okuba nekkanula naye abasajja be basinga okuzunza infection mmwe abakazi nze ngamba abasajja kale tetugenda kusukkako wano olunaku olwaleero bwe tunaakomawo twagala tubuulire lwaki bazunza nnyo kikye banoonya kikye munoonya gye mwava nze ndi muwala wa mugagga sirina infection tetuba na infection abaana babagagga tetuba na infection muba naki tuba tuli clean kuba tumanyi buli kimu tuba na buli kimu Emma tetugenda kusukkako wano olunaku olwaleero abadde Emma Desita ku kamera tukwatagane enkya tumaleyo emboozi eno